Bwe tuva mu Parliament tugenze mu nsonga ya ntambula era tutuukidde mu kitongole ekya takisi wano mu kibuga Kampala. Ensonga ya takisi ekutte wansi ne waggulu era ng'abagoba ba takisi bagamba nti okugema ekirwadde COVID-19 okugenze kusaasaanira ebitundu ebyenjawulo eby'eggwanga nabo bandirowoozeddwako nti bantu bankizo okubanga omulimu gwe bakola ogw'okusaabaza abantu ekirwadde COVID-19 bwe kiba ekyokusiigibwa nabo bayinza obutaluwona oba abasaabaze baabwe be batwala kati bagamba nti beetaaga baweebwa omukisa babeereko engeri nabo gye bagemesebwa. Bibadde bikyali bityo ate ku Kaleerwe wano okumpi n'ekibuga Kampala paaka ya takisi eyaawo nawo ssentebe waayo poliisi n'emugombamu obwala nga kigambibwa nti ono obukumpanya bulabika nga bumukubye ku mpagi. Badereva ne bakondakita ba takisi mu ggwanga basabye gavumenti nabo bateekebwe mu lukalala lw'abantu ab'enkizo abagemebwa ekirwadde ekya COVID-19 okugenda mu maaso okwetooloola eggwanga lyonna. Okugema kuno kwatongozebwa nga 10 omwezi oguwedde eri abasomesa, abasawo, abantu abakuliridde mu myaka n'abalina ebirwadde ebikambwe gattako ababaka ba Paliamenti wadde ng'ate bo tebali mu nteekateeka eno mu kusooka. Kalifani Musajja Alumbwa, ssentebe w'abavuzi ba takisi mu ggwanga, agamba nti kikyamu obutafiibwako ng'ate be basaabaza emitendera gy'abamu ku bakkirizibwa okugemebwa mu ntambula ey'olukale. Abantu bonna babafuddeko nnyo ku bya COVID n'ebirala. Naye tusaba naffe tubeerewamu wadde tetubadde basaale naffe tubeerewamu ku bantu abalowoozebwako kubanga okugema kwajja abasomesa abasawo baani kati kijja ku kibi nnyo abantu abagema ate bajje tubasaabaza ate bafuna obuzibu kubanga ffe tuli ba transport buli omu tumutwala omusawo tumutwala omusomesa tumutwala omwana w'essomero tusaba gavumenti ejje mangu mu transport kwataganya ensonga eyo kubanga ebiragiro tubadde tugezezaako kukola ki bituukiriza. Ku nsonga eno omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ainebyona ku lukomo lw'essimu abagumizza nti bakutunulwamu mu gw'omukaaga nga ddoozi z'eddagala endala zituuse mu ggwanga. Tukubiriza abo bonna abatusaba kubeera bagumiikiriza tujja kubanga tugema buli omu ali waggulu w'emyaka 18 naye kino kisinziira ku okubeerako kwa vaccines. Ng'oggyeko COVID-19 Kalifani era ayogedde ku kusoomoozebwa kw'ababbi n'abafere abayingidde ennyo omulimu gwabwe ogw'entambula ey'olukale. Kino kyogera nkakasa n'abasaabaze bakimanyi ne badriva bonna omulimu gwa transport gubadde gwonoonese naddala mu kubbiramu abantu mu kukuba abantu mu kulwanagana enkya n'eggulu gwe mbadde mulaba kubanga yitodda bwe yavaawo bintu bingi byakyuka. Mu ngeri y'emu poliisi mu Kampala ekakasizza okukwatibwa kw'abadde ssentebe wa paaka y'oku Kaleerwe Mambule Wasanye Sulaiman ku bigambibwa nti yabba n'atunda takisi 3 eza kooperative yaabwe mu lukujjukujju. Tutuuse ku paaka eno era baddereeva batubuulidde engeri ssentebe waabwe gye yabaferamu ensimbi ne takisi. Chairman waffe wano kale ku paaka niyo olw'okuba nti twamugyamu obwesigo olw'embeera gye yali atuyisaamu edya yadduka n'essereza abamemba miliyoni 5. Teyakoma okutwalina emmoloka zaffe ez'obwegassi twagulemu paka ku mmoloka 4 zonna emmoloka 4 n'azikweka. Obubbi bwe tugenda kumusiba paka wanatuwa ebyaffe byonna obimalayo n'atunda emmoloka zaffe abadereva tatulaba watu atuyita byonziira abazadde baffe atuyita byonziira alinga nga yagula ettaka Kaleerwe wano ku Kaleerwe si wuwe era twesonyiwe. Ssaabawandiisi wa cooperative eno bya Katonda Sharif atulaze endagaano eno abadde mukama waabwe gye yajingiridde okutunda takisi zaabwe. Agamba nti balina essuubi nti akadde konna takisi zaabwe zaakubaddizibwa mu kaseera konna nga ziri mu mikono gya poliisi. Twazifunye era emmotoka kati we ziri wadde zikyali mu security naye nga ziriwo ku lwaffe era ziriwo ku lw'obulungi bwa stage eno. Emmotoka ezo 3. Bikusakiddwa Muhammad Wamala ne Wandolo Bone, Crossroads TV, Omunnyo.